Bannayuganda nkaaga bankuba kyeyo bakomezeddwawo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda ate nga n'abalala bakyajja. Bano nno be bamu ababadde mu kkomera era ng'abamu babadde ku misango gya kulindwa kubanga battibwa mu ggwanga erya Saudi Arabia. Kati nno baganda baffe baneeno bakomezeddwawo oluvannyuma eggwanga lyaffe erya Uganda okutuula ku nteeseganya n'eggwanga erya Saudi Arabia gye baali babasibidde. Abamu ku bo nga bali ku misango eminafunafu kiri understandable, wabula abo abali ku misango eminene ng'egy'okutikka enjaga, ng'egy'okutta abantu nga gw'omanyi nti olina gwe watta. Emisango eminene egy'obutuju, bakukutte n'ebiragalalagala, bakukutte n'ebissi, bakukwatidde mu bubbi n'ebintu ebirala. Egyo emisango bayina okugiwoza, wabula ng'ate baganda baffe abattirwa olunaku olwo omuli those likes of Kasumba Juma n'abalala, katusabe Mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe. Wabula ate bano abaakomyewo nabo ate tubasanyukirako. Tugenda kubanga tubawa obutambi buneeno mu buwulirize bulungi nnyo olw'ebifaananyi okuba nti nno si ffe twabikutte bayinza otukwata copyright. Katubateerewo amaloboozi ge bamuwuliriza ate era tumale tukomewo mu vidiyo yaffe eno. Olunaku olw'eggulo Abannayuganda 20 be bakomezeddwawo kuno nga bano beegasse ku balala 6 abaakomezebwawo gye buvuddeko okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia. Okubakomyawo kyaddiridde enteeseganya wakati wa gavumenti ya kuno ng'ayita mu minisitule y'ekikula ky'abantu ssaako gavumenti ya Saudi Arabia okusonyiwa abantu bano. Bano babadde mu buduukulu ku misango egy'enjawulo omuli okujeemera emirimu, okusibwa mu ggwanga n'emirala. Ate obusango obumu obubakwatibwa nga bali eri oluusi abamu atuuka eri ng'eyamuwa visa okugenda oba work permit yali muntu mulala ate ne bamubuzaabuza abalala ne bamupaaza ne bamutwala ku mulimu omulala. Kakati bwe baba bamututte ono eyamuwa ekiwandiiko eky'okukola aba yakisigaza, so abeera aliyo irigale. Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu bano abasonyiddwa babadde ku misango emitonotono ng'okudduka ku mirimu, okukusibwa ssaako okukola ebintu ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka aga sharia. N'emisango emirala omuntu ayinza okufuna olubuto. Kati eri ewaffe si musango naye ate Saudi Arabia okuba batambulira ku sharia ogwo guba musango gw'amaanyi. So emisango bwe gityo gye givunaanibwa era emisango bwe gijja Government Saudi Arabia giyasonyiye Bannayuganda. Kati bano bakubudaabudibwa olwobazibweyo mu bifo gye basibuka. Minisitule banonodde era gwe mulimu gwe tuliko kaakati okulaba nti tusobola okuba profilinga n'okuba documentinga. Tulowooza nti bayise mu bingi, beetaaga okubeera cancelled, beetaaga okubeera rehabilitated, bategewa okuba nti tusobola okuba integratinga mu society batandika okutambuza obulamu obulungi. Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu ssaako ekibiina ekirwanira eddembe ly'abankuba kyeyo, wakyaliyo Bannayuganda bangi mu ggwanga lya Saudi Arabia abakyakonkomaliddeyo nga wasaana wabeerewo kaweefube okulaba nti nabo bazzibwa kuno. So tukyakolinga upon our government okweyongera okunegotiatinga ne government ya Saudi Arabia naye ate era n'ensi endala ez'enjawulo okulaba nga Bannayuganda bannaffe bakomezebwawo okwabwobwe. Tukubiriza abaana baffe abalala abakyaliyo bw'oba olina obuzibu wonna w'oli. Tulina ba labor attaches, amasimu gagenda kubanga gatambula bajja gafuna. Beekubira enduulu ku makampani agabatwala, beekubira enduulu ku embassy, beekubira enduulu ku ministry ya gender, obuyambi weebuli. Abamu ku bakyakonkomalidde mu makomera tukitegedde nti bali ku misango egyanaagomola omuli n'okukusa ebiragalalagala. Obwo nno bwe butambi bw'Abaganda baffe abaakomezeddwawo ku ggwanga lino erya Uganda. Kye nnyinza okwogera right now nti baana mmwe munaabe ku ddagala nga mutuuse. Ate era naawe akyaliyo e Bulaaya bw'oba okomyewo ewaka n'abako ku ddagala ky'oba osookerako ddala. Ate era nga tubasaba mulye ku nkoko, musale enkoko yammwe mugirye kubanga Saudi Arabia tewoneka.
kati nno bano baganda baffe mukama we yakusibako omusango simanya bakukwata otoloka simanya wavuma boosi simanya omwana yakusumbuwa simanya toyina ikama obwo obusangosango obuli mayina abo nno kale kaleko basobodde okununulwa olwo bali be baatega amamundu olwo bali be bazigira deals enfu ne zibaleetera okuba nti bali ku kayegoyego kakusalibwako omutwe abaani agenda obbayamba. Nenyumiriza nnyo mu ggwanga lyaffe nti at least leero livuddeyo ne liragako ku maanyi ne liteekawo enteeseganya ne liyisiŋŋanya ku maloboozi ne likaaba okulaba nti bannayuganda bannaffe bateebwa. Singa bwe bati eggwanga lyaffe we libadde likola singa bannange emirembe bwegiri. So these people they have to know we're also humans. Era nga balina okukimanya nti however much we don't come from their country, naye we also mean a thing back home. Babeere nga bakitegeera nti mistakes are done by any person. Yes, eryo eggwanga lirina amateeka just like any other country. Balina okubamu akafaananyi ne bagamba if a Ugandan has done a mistake here, how about us when we do a mistake in their country tulina kukola tutya, what will happen? Balina otunulamu mu ebyo ebintu okulaba nti bateekawo enkwatagana ennungi yadde nga naffe kitukakatako okumanya wa gye tulaze bantu be tugenda okukolera endowooza yaabwe enneeyisa yaabwe embeera zaabwe biki bye bakkiririzaamu ne batakkiririzaamu. Yes, tulina okubimanya naye ate zino mistakes zikolebwa abantu ezimu nga tuzikola nga tetumanyi endala nga tumanyi endala nga bituguddeko bugwi. Singa baganda baffe abo bonna bonna abaakwatibwa at least bandibazizza nga tebalina n'omu gwe basse ne babateekako bbaani obutaddirayo ddala. Gwe olowooza ki alaba akatambi kano? Kammanye nga bweyambisa comment section embagala nnyo yenze Shila Adita naye wena nalaba akatambi kano eno kyenkusaba ky'oba olina okugamba nti nno mwebale kutuuka ku buwanguzi kyenkusuubiramu kyokka yenze Shila Adita embagala nnyo bye.